الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسر الله تبارك وتعالى أشاتوا اللغوانغاز أبو كيسي زنغ تشاري ولم تمسى الله تبارك وتعالى تقسيني بتويقا bitugase ate naffe tubigase nabyo oba naffe abalala biyawunihi tabaraka wataala. Sinza butajjukiza mwoyo gwange ne bannanga basigadde nti okutuula okusoma irimu kikisinga okubeera ekyebbeeyi mu bulamu bw'omuntu, then kudda kugisomesa kubanga mwe muli ebirungi byetugenda okusanga ku duniya kuno ate era nebitugenda okusanga nga tuvudde ku duniya. Buli kirungi kyonna kyomanyi kiri mu kutuula kusoma al-ilmu ash-shar'i. Ebimu ku byewuunyisa abasomi ba irimu bye boogerako ne weewuunya kati bagamba Sheikh Uthaymin bwe yafiira yali agamba abantu nti singa yamanya obudde bwonna era jabuwanga Qur'an abakubanga byeyategeera nga natera okufa byeyazuula mu Qur'an abakubanga yabitegeera mu bubuka obudde bwe bwonna yandibadde abumala mu Qur'an. Kyokka nga ayogera ebyo yali hafizu ate nga munnatafusiri. Kane weebuuza eyo sentensi yali etegeeza ki? Ayogera ebyo yali hafidhu ate nga muvuumuzi wa Qur'an al-Karim naye aga teyamanya obudde bwe yandibadde abwa Qur'an olw'ebintu byazuula oluvannyuma ku myaka nga lireeti. Kale nno tokkiriza lunaku kukuyitako nga totunuddeko mu kitabo kya Allah tabaraka wa taala. Alal aqal ekitini ennyo dakiika 3 wakiti naye ng'olunaku terikuyiseeko. Ekitono bwe tuyinza okugamba nti oyo munafu edakiika meka? Buli kiisi anoonya ilmu, buli kiisi ayimirira mu maaso awo n'ayimirira mu maaso g'abasiraamu abeeko ekigambo kyatujjukiza mu butono oba mu bunene ateekeddwa okuba nga buli kanaku owa Qur'an ebiseera. Era ebiseera bye tuwa Qur'an bigenda bivaalinga byawukana okusinziira ku migaso. Basheeka Sudais obudde bwewa Qur'an ate ffe batena kye tumanyi si bwe tugiwa, ate bwe bagiwa bungi nnyo bo tugenda twawukana mu kuwa Qur'an ebiseera. Gy'okoma okwongera Qur'an ebiseera, gy'okoma ate okwongera ku ilmu. Kama qala salaf salihin, nga bwe batugamba abatusookawo balongoofu, ishtaghalna bil Qur'an faghamarna al barakat. Twabiranga bize na Qur'an. Ishtaghalna bil Qur'an, twabiranga bize na Qur'an faghamarna al barakat, nituuka tuwugira mu mikisa, nituwuga amakulu emikisa ne gijja mu bulamu bwabwe nga mingi, awugamu miwuge al Qur'an al Karim. Obudde eri Qur'an al Karim nekyo tukiddiŋŋana buli kaseera, tukiddiŋŋana buli kaseera. Bannaffe abamu bo balaba nti okusoma Qur'an al Karim ala kusooka abitegeere, era aga nti nandibadde nsoma Qur'an naye sibitegeera, nandibadde nsoma Qur'an naye sitegeeramu nakimu. Qur'an al-Karim gy'ogamba okutegeera third stage yaayo
okutandika okutegeera Quran oba tuse ku third stage. Ekisookerwa ku Quran kuyiga kusoma tilawa. Era olaba abantu baira mu yasaruna. Ani abasoma yasaruna nga ategeeramu n'ekimu? Bantu batula mu yasaruna ne basoma nga tategeeramu wadde naako. Ye stage esooka. Namala ku yasaruna nayingira juzamma. Nagenda mu tabaraka. Kati tilawa bwatandika okunywera nagenda ku stage ey'okubiri ya hifizu. Stage ey'okubiri yaki? Ya hifin. Kati stage ey'okusatu kwe kutandika okutegeera. Ye munnaffe gyagala okutandikirako. N'ogamba nti kati ako kaweddemu. Kakoze ki? Tosobola. Stage number 1 kuyiga kusoma. Era kikolebwa kyokka ekyo. Stage number 2 kutandika kukwata. Yayagala atandikire ku number 3 nga byategeera tasobola kubisoma. Nga byategeera takwatangamu wadde akanyogota. Abadan ekyo kigenda kubaawo. Tasobola. Ezo ze stages. Ate bw'amala okusoma n'akwata n'ategeera tekitegeeza nti biwedde. Alina okuddamu akakase ebyo byasoma byakwata byategedde. Stage number 4. Olwaleero tulina kutandika ekitabo kyaffe Bulugh Maram nga omusomi yaŋŋamba twakoma nga tulina kutandika baabu tayammum. Nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.